ennyanja mizimu omuga mizimu oluzi luliko omusota ate omunene gono omukeeko ogwo nga tonaba kugutuulako teguba na munfu tota amazzi gaba gatambula naye tegusobola vaawo munfu otayiwusa mbuzi noyiwa omusaayi awo ku gundi wooti obugaga kituufu babujja ku mazzi omuga musota omuga musota kasooli ameera mu matu yasooka ameera mu matu zimira nnyo abaana waliwo ekyennyanja ekyata omwana kaali katono weekati kaawuuka wuwuusi era abasinga ngi bakyewuunya ne kamugwa mu kamwa ne kamuyingira mu lubuto kati mu kumuyingira mu lubuto omwana yafa wufi. Weewaawo ekisakye ekyo kyenkanika amagero gatukola obulungi bwatukola tebwenkanika ebiseera ebisinga tulemererwa ne tugwa mu kukkiriza kwaffe naye asigala atuwalula olw'ekisakye era ffe naawe twesibidde awo era bwe tulina okwesibako n'enkola ze zonna paka bwe tuyituuka eka tulisanga ebiwoomu bingi naye kisinga byonna tulisanga engule ze tulyambala ne tufaananya ddala abawangudde era abawanguzi tuliyimba ozaana era tuli musinza obutenkanika kuba kyekiribaayo kyokka tewali bamaziga tewali wakufa nate tewali banjala tewali wabulumi walibaawo kimu ddembe litenkanika ekisa ekitenkanika n'okwesimu okutenkanika wadde nga nyongera okujjukiza gumana Katonda atulaba ebyo byonna ekiri bikola era ekiri bijjuza bwe bulungi bwo kyekyo ekisa kyewakola eri banno ng'okyalina obulamu bw'abalya mmere ng'omuddo bwe gwotoka ne gukala ebirime ne bisaanawo naffe abantu bwe tutyo bwe tuba akaseera bwe kalituuka ffenna tuliddayo eka naye tuligenda tutya kiki ekirtwogerwako nyongera okujjukiza ku mwana Katonda ali yandaba nti ebiri kwogerwako birikola kyamaanyi nnyo okugaziya enjuyo y'olisengamu eyo mu nju ya kitaffe birikola kyamaanyi nnyo okugaziya eddembe eryo n'okwesiimaako tufuba okukola obulungi eri bannaffe betusobeza mbutali bugendeevu tubeetondere era tufube okukakkananga ne wali ebinyiga osanga nno olwo obubi obuvamu obutali bukakkamu bwe tubisobola okubwesamba n'okubukuumira ewala okuva mu bulamu bwaffe bampita Metanikula Bongo oba Rwimasamu sinzidano ku MR Live oba ku Metanikula Bongo Live nate kujja okutuuka gwe mwana Katonda ali atwagala atugoberera atubudaabuda buli kadde newali okunyolwa atatukyawa newali obulumi ensobi zaffe n'ozitereeza weewaawo nno Katonda akuwa omukisa olw'ekyo asigale nga naawe akuluŋŋamya nga bw'otuluŋŋamya era asigale nga ddala aba mu mbala zo nga naye bw'oli mu mbala zaffe. Tuli mu January tubuzayo wiiki emu tudde ku ssomero obwana bwa Katonda buli 17 wano obusoma ku Rabongo Charity Foundation bonna bambi bwetaaga okudda ku ssomero buli kaana kawe $3,300 kyetaaga obukadde 5 mu $10,000 tukwatireko gwe mwana Katonda ali eyo totulekera lutalo luno totulekera buvunaanyizibwa buno nga bw'ozze okikola n'olwaleero nze nsuubira Katonda azze akikukoza ye Katonda y'omu agenda okukulabikira nate oddemu okikole tuyambe obwana buno buddemu busome kyekyobugagga kisobola obbuwa bwe tubuwa Katonda ne tugattako okusoma newoza tuba tukoze obulungi obutenkanika era ddala tuba tubuwadde omusaala oguli butambuza obulamu bwabo bwonna mu maaso tukwatireko $1,10,000 osoganize kampe $30,000 kampe $10,000 kangule ekitabo kangule penso kampereko obwana 2 okusinziira eddoboozi lino we likusanze n'engeri Katonda gy'akuluŋŋamizaamu
weewaawo nkomyewo ne muto wange omwana wange mukwano gwange Yubu. Emboozi zino zeewuunyisa naye bwe tunakkakkana tujja zitegera lwaki tuzikola era no ziri tusumba okutunywereza mu kukkiriza n'okukyayisa sitaani. Tuulokalire tokwata ku noobuyo yongeza temuli kuwemula ne baneiba beerolere sheyalinga byagaza abalala oleme kuyiga wekka nabo bayige. Sitaani gyali tatuulanga w'amaanyi okuzaama tetumunyooma wabula ekyessanyu ekirungi Katonda waffe gwe tusinza ate ye w'amaanyi era wankizo nnyo ekitenkanika. Nzanze okulaba ssebo. Kale ssebo. Obulamu bulungi. Embeera nungi. Sola gamba ati mbi nungi. Vesti yeyo kutuddeko. Yeyo ntuddeko. Ojiwulira muli. Njifiiringa. Wewe abantu beyanjulire. Amanya n'eddoboozi. Amanya g'obuzaale nze Mwidu Ayubu. AKA Lirigi Uganda. Nga nsinzidwa nino ku Labongo Charity Foundation. Abasajja bayinza okugamba Lirigi Uganda tewaki oyongeddeko bagaye nti oli muyimbi. Era ndi muyimbi ate era nabo bakimanyi nsimuka mu Uganda. Muyimbi Lirigi njagala nnyo eggwanga lyange ndi muyimbi ate we Uganda. Twali byakubuzaabuza nti ate oli ova Rwanda nedda. Nze Lirigi Uganda ndi muna Uganda. Olina emyaka emeka? Ati saa zino ndi myaka 17. Obuzayo mwaka gumu ofuukire ddala omusajja okituufu eri ensi yo. Ensi yange bitambula bitya? Bitambula bulungi. Tolina buzibu? Sirina buzibu. Omuzimu gwa taata gukulabikira? Gulabikira buli muntu mu famire? Buli muntu mu famire gutumazeeko emirembe. Kati katuddeyo tulabe tubitereeze. Ogenda waka kutereeza? Kubitereeza. Muzimu gukakkanya? Gukakkanya. Yubo? Yange. Omuntu yandyagadde okumanya omuzimu guno gubatawaanya gutya gukutawaanya gutya? Kati era gukumalako emirembe kisinziira. Nga tolaba kati abatwasinga obungi tulina fiya. Kati ate omuntu eyafa ate nga ajja ebiseera ebisinga n'akulabikira oli ku mulimu ogwokyapa ye n'akulabikira era baakulemesa ebyokukola. Yasooka ddi okulabikira? Ekitegeera taata oba akulabikira ate? Ndabika kati osobola okubeera awo kale nga neebase osobulira ng'oluggi olinga olweggula naye nga terukola ki? Terweggula. Kale olusosola n'ekirota naye nga kituufu. Kati ogenda ozukkawo oti omulaba wali eri omwekanga n'omwekanga. Ekitegeera nagezaako n'oyombako nayomba ebintu kubanga abatasobola kuddamu. Nayomba nesituka n'omugamba nti nsinze nakukuta banaye nvaako. Nenkimugamba nga ndowooza basobola okunvaako bambi naye teyanvaako era asigala era akola ki? Era akyandabikira. Niwe mba ndinye pikipiki ekiro. Emisana esobola gamba nti misana ndabikirangako tandabikirangako misana. Naye mba ndinye pikipiki ekiro mu kazikiza woye wali. Waliwo pikipiki lyakuba ekitala wete nemulaba ku mabbali weeko kati nengamba driver pikipiki. Naye ekyo kirabye ekyo kyendabye nangamba sirina kyendabye timanyi ntatandabikidde. Nangamba ti era waba kulabikidde tasobola tulabikira ffenna kubanga zisiri wa family era ina kulabikira ggwe. Tegeera. Era nali era awo wennyini awo wansinga neebase. Era nagenda ozuukawo enti nga nzijjeko ettaala nemulaba mu nsonda y'ennyumba. Wanga sifuna fiya naye era abakumalako emirembe kale. Tomutya? Sifuna fiya naye era abakumalako emirembe wanga aba talina kyagenda kunkola. Yakulabikira emirundi emeka? Ziweze 5. Yubo? Okakasa? Ziweze 5. Ne mu kyalo yandabikirako gumu. Wagenda okumuziika? Yandabikirako gumu twamuteekayo nandabikirako ennaku ng'esatu. Jajja nangamba ekyo kiri gundi tuba tugenda bitereeza ne tugendako mu gundi mu basawa b'ekinansi bikibire ne biggwa. Era ng'amanyi genda nekimanyi banga tekikola ki? Tekindabikira. Era nenkomawo waneno ku foundation waneno nga takola ki? Takulabikira. Naye kati ebbanga liiryo limazeeyo kati abadde atandise okundabikira. Atandikidde awo mu gundi awo mu mwezi gwa 11. Mwezi wa 11 nga tugenda oyingira gundi Krisimaasi watandikidde okundabikira. Nejjuki abakumalako emirembe kati wabakulabikira paka ku mulimu gwoyobeera abakumalako emirembe kubanga oba toyina onyereka wabakulabikidde onyereka kyeki kale okola kati oba oli ku kintu olikoza kale ngale kangereza olikoza sowaani kale kunyereka kwekutya oba olikoza sowaani n'omulaba weekanga
ne bibadde byoliko nona no bivaako n'owunga n'owunga sokoleke omulabira ddala nga yeye ng'olaba ti yoyo gundi taata wange yoyo yennyini ng'omulaba nga nze wendi okulaba gwe nga wooli wano wooli naye nga nkwatawo nga sikiraba omulaba akolaki ajja nayimirawo yimiriza awo waati nantunuulira waati kati nze oyinza okugenda okwatawo ng'awula ati era wenzira kuwulira era nandabikira era nzuuka ogenda okwatawo ng'akolaki ng'awula weebiti talina kyaŋŋamba tolotanga oyogera naye sirotangako nga njogera naye okundabikira kwe kususse era kaita kyansuukako ndyoka nkigamba jjajja ne mugamba jjajja nkubuulire taata amazeeko emirembe nze ndabikire no buli gundi jjajja naŋŋamba kubanga olaba nakugamba okudda e Kampala oddeyo nga tukoze ekyo tumaze otereeza ebintu bya kitaawo ekitegeera nga tumaze otereeza ebintu bya kitaawo olyoka oddeyo e Kampala bulungi mu mirembe gwe nowalize mpaka noddaki e Kampala kati olaba kati watandise okusumbwa kubanga ne taatawo omuto naye yakomyewo e Kampala badde ali entebe yakomyewo e Kampala yakomyewo gundi mu kyalo naye agamba gundi taatawo amazeeko emirembe amulabikira ku mulimu gwe gy'abeera basenga awo bali wano eno bajja bulina kubasiba bazunga wano eno bagamba taatawo amazeeko emirembe abalabikira Katonda wange buli muntu amulabikira buli muntu amulabikira kubanga yaŋŋambyeko n'okungamba kubanga nayogedde naye ekiro ekyayiseekeo naŋŋamba ne senga awo wanene omulala yaye akava wanene abadde afumbirwa eyo embaale naŋŋamba mbu simanyi abadde oba yatuddewa n'amulabikira n'agambako banne nti mulabe gundi bulaza wange yakafa naye nga nawe tebamulaba yadde n'awunga n'owunga ati yazze tategeera takola kyati namutwala mu basawo bagundi balyoka bamutereeza ab'ekinansi ab'ekizungu tatereeza muzimu ab'ekinansi eti kirumazeeko emirembe kubanga nange ekipulira kimazeeko emirembe kubanga buli nnaku kiba kisazeewo kikindabikirenga era kiba kikumalako emirembe kati oba ofunamu okutya sobola agamba ti muwiiki era ndabikira buli lunaku kati yakoma ddi yakoma ddi nnaku 3 emabega aba yambadde engoye zifaanaze white agira mu white isola alaba tayetemye empala oba ki naye nze ndaba white era naye facing ebeera yiye white wansi naye facing nze mulaba ti yeye taata yoyo takyalina kyakola naye nga otuukawo ti n'okwatawo oti nga yakoze eki nga taliiwo kyokka ekyo kyekimazeeko emirembe kati nakubye esimu nekigamba jjajja naŋŋamba nkomewo ki mukyatereze gundi kubanga naye kyabadde pulaninga kubanga babimugamba dda ti teyakola ki abalabikira batata bange abakulu bakimugamba dda kati baali bagula ente 4 jjajja yatoola kubanga jjajja ye mukulu w'ekika tugenda kukola mizimu za kika kyonna amagundi za kika byonna abafu betuziise mu kika kyonna tugenda kukola kika kyonna ekyaffe kubanga jjajja ye mukulu wa kika yatoola ente 2 n'abagundi abamugoberako ente mmeka mwemu tukola tubatereeza tubakwata tebatawanya famire tubakwata nitubakolera enyi oba olumbe nga lwamaanyi bula nkugambye lugenda mali naku 10 nga lukolewa olumbe lugenda kumali naku 10 nga lukolewa kubanga lulimu ennono bingi nnyo bitugenda okugoberera obikola kati mugenda bimala mutya okubimala tulina kukola mikolo nono gingi tugenda okugoberera balina era n'okuleeta n'abasawo abasobola ozikwata tuzizimbire akayumba mwesobola oziteeka kale tezitusumbuwa ngaffe famire oba ngaffe ekika tegeera gundi emikolo za naku 10 namba naku 10 ani yagambye jjajja mwennyini ate nange ekyo nali nkimanyi kubanga nakirabako ekika ekirala nakyo ekyakikola nga nakyo kitugoberedde awo wennyini awo kubanga bateranga n'okwogera simanyi nti naye we bisuuka n'obugagga tebujja mu kika ekitegeera ate bisiranya famire n'obugagga tebujja mu kika ati waliwo n'abakolako emikolizo n'enziraba bibeera bintu bingi nnyo ebyokukola waliwo gundi bintu byebagoberera mulimu simanyi gundi nga ekintu bakikubanga galabe yo nakyo kiri eyo waliwo n'ebintu babisuna busunyi weeba ati nangalo kati bamukusamira waliwo n'ebintu era wekiri waliwo n'ebintu byasigwa ku bigere weebiti nga babuuka wuusi weebati nga bikuba weebityo kati tukube engoma eza gundi ez'omusawo
tukube gundi ne Kadodi naye alina okubeerako. Yobo essabo lyo likyaliyo? Essabo lyange terikyaliyo. Kyevula bye embuzi njagala tugisunsule paka essabo lyatuuka etya okusaanawo. Ndyoke nsigaze musota gokka. Omuzimu gwa taata gulabikira buli muntu mu kika. Abanga yazuukidde, abanga omuntu azuukidde. Omulabira ddala. Ng'omulabira ddala nga wenda bati oyo Dani waati naye nga wansi ndaba White naye nga face ndaba ti yaani Dani yoyo kati nga mulaba ti ye taata wange nenzuka nozuukuka nengenda nenkwata White ku kisenge we. Asimutya naye kale ebisinga era otyamu kubanga buli naku lwaki akulabika andabikira buli kale oluvannyuma lwa weeks bbiri nandabikira ekitegeeza bamalako emirembe aba nsibiriza byenkola aba abisiba abisiba. Jjajja oli eyakulekera emmandwa zewasikira ye teyakulabikirako? Oyo yetandabikirangako yadde nakati sola nalimba yadde kundabikirako yadde nakatono wekati naye nze mpulira alabikira mu bamaama we bati naye zitandabikirangako sola kulimba tandabikirangako yadde. Kati era gwe mwagala ogenda naye ero kumusibalikira okulakira bamaama ate sisiba bya kika bya gundi byakubukodde. Nze nange nsika bya kika kyange byengendo osiba ebyo ku kika kya muzimba akayumba ne tubateeka omwo ne babasibira omwo era emikolo ente zirina okugwa. Emikolo tukole mingi tunywe omubisi agulinga gwe bateeka mu ttaka ne bagukolanga amalwogo tugenda kuli omwengo omuganda tugenda kola ebintu bingi ennyo n'ebirala bisobola nakugoberera ati kino ne kino bingi ennaku 10 namba. Olusembayo tuwa abantu disiko bakube olusembayo tukuba abantu disiko banyumire naye kitumazeeko emirembe nga family ge mazima banga ne jjajja naye agamba naye bimazeeko emirembe jjajja naye mwennyini naye oluusi aba ayingira ennyumba ye ate jjukira ekiyumba kye kinene ate balimu bantu basatu ye nze muyita step jjajja kubanga kale tazaala kitange jegeera ne mwana w'oyo jjajja omulala balimu bantu basatu. Bwewagenda mu kyalo nga taata afudde yo bwewagenda mu kyalo nga gw'omu ku baana basinga okuba abawombeefu ku foundation wano ng'era buli muntu ajja ku foundation yakwegombesa nnyo yo bwe wakomawo oyina effujjo lingi nga buli kimu kikutabukako buli kadde oba taata we yali akola ebintu ebyo. Anti kirabika kyekyo kyembadde nkugamba kati nange ebiseera ebisinga ntuwewe wentula nensoka neneewuuza naye nekintu kyenalinga nkola kyalinga kituufu kubanga Yubu wagenda mu kyalo gwe omwana omuntu yenna ng'osaba oyambala bulungi oli muyonjo banno bateekateeka bwe wakomawo ate banno bakuba bukubi tokyagala bintu bya ssaba oli mujjama oba omuzimu ogwo wakomawo nagwo kirabika kubanga n'engeri gyekyali nti bateekako nnyo neggwe ne batuuza meeting ennyingi ennyo ne bagamba tolina kudda Kampala bagaana okudda e Kampala nze ne mbagamba mbawulire ekirooto kyange kiriwa nze nzira Kampala kubanga nze nasooka ne mbawuuza sobola kulimba tesaabawuuza nasooka ne mbawuuza mmanye ebbanga lyemaze nga ndi e Kampala ne bagamba tebalimanyi mubadde mufaayo okumbuuza ti mwana wange obadde olyaki oba oyadde oyambala otya obadde osula otya tinedda kale kwe mulwaki mungaana okugenda e Kampala nga temanyi mbadde mbeerawo ntya kyenabawuuza kati jjajja naŋŋamba naye ng'omwana omuto ng'otandise otumenyera ebibuuzo by'otuuza ne mbagamba kyekituufu kye mbawuuza okusoma mwagaana okunsomesa kyekisooka baagaana okunsomesa so olagamba ti baagaanira ddala bangenza okusoma kwange nakoma mu gundi mpisi lige mazima ate 2017 eyo nate naye njagala okuzaayo okusoma wano wadigaana nengaana wagato okuze tutusoma tojja soma na bwana buto kyekituufu nate kyali kyakisinziira obiseera ebisinga kikaba nesiriwazaamu awo kirabika kubanga wagamba tyozeeyo kusomero kinasooka ogamba ti nasoma n'abaana abato ate nga ndaba nkuze ate nga ndaba n'obuwongo kubanga era nzizeeyo mu kyalya ne banziza P6 naye ngera omusomesa byasomesa sibitegeera nzideyo zikata tera naze nava ku ssomero nengenda mama nemugamba mama nkulize ngenda Kampala kakati bakuwa nsonga kyolina kudda Kampala bangamba tata kyevolaba mbwe engeri gyafuddeyo yakutambula nnyo bamuloga ulozi taata teyafa lumbeti lwa gundi
nti yava lumbe nti teyafa lumbe ti kanso oba amutte oba gundi basi bamuloga ulozi kati kyebala bali bagana okujja Kampala nga tata yali mutambuze nga wajjako mu Kampala wadde Mbale wava Mbale n'agenda Ketololo wava Etololo era nadde Mbale wava Mbale n'addeko Kampala webityo kitegeera ati bali bamanyi tangira sukali kati nange nsobola okukola ekya tata nga na tata wadde akikola nembere Kampala n'engenda Mbale webityo kitegeera ati nange simanyi kibe baba bamuloga bati oba yali akoze ekisimanyi naye nga bamuloga ulozi Yubo tata wo nga tannafa yakitegeerako nti wagendako mu nnyanja tata nga tannafa yakitegeera nti wakkako mu nnyanja ekika kyange ekyo family yange yonna naye kitegeera ne taata yonna ne bajjajja ne jjajja nga azaala taata bonna bakitegeera basenga bonna bakitegeera njokka mu nnyanja teri yali atakimanyi nti ndi mugundi nti kati nfuse musawo Muganda teri yali atakimanyi nti nkwata ensaasi nali ngikwatira ddala mu nnyanja wakayo emirundi emeka munja nakayo emirundi zaali 3 nga ngenza okukimanya biri ebintu balyoke bantendeke mbeere gundi nga ntendekewe mbeere gundi akwata gundi ekituufu n'agamba ati nenzikayo nga ndinayo gundi twakayo n'abasawo 2 nga tugenza onone gundi egenda owonya ebyo kale ebintu byetaaga netubitematema nga emboozi wange emboozi mpanvu kati manya atukwata wano ku kyennyanja abantu bamanye nti byonyumya obitegeerera ddala kati n'okuka mu nnyanja ekirala gundi mulimu kino ekintu kyeboogeranga nti mu nnyanja eyo abasawo abasinga bagenda ne bakiringirayo n'abeereyo n'akola meditate n'atuula eyo kale n'asirika n'alowooza ng'anyumyako n'ebintu ebirala ebiri eyo wansi eyo nakyo yakikolewa n'oyingiramu kyokka ate nga owulira osaana bulungi owulira olaba nga totudde era gosobola ogamba ati nyingiddeyo dakiika 2 nga golaba wemazeyo dakiika 2 naye ogenda okudda ku ngulu nga wuzibye noziba gwe oba wakayingirayo woti n'otuula golowooza mazeyo dakiika 2 oba ofulumawo woti nga enjuba gye wayingidde ng'eri eno nga eri kuli neweewuuza dakiika nzinga namazeyo dakiika ntono nga bali bakugamba babadde batudde awo bakulinza bagamba tosiiwala amazeyo dakiika kubanga jjuka obeereri oba totegeera biri eno kati oba oyingidde mu nsi endala ng'ovudde ku gino emirundi wakutwala mu nnyanja biri ebintu ebyali mu kagoye balyoke bantendeke ava ku ebyo ebyali bizito eva ku ebyo kati nakkayokko nange n'okubeerayo obubeezi nga amaze ofuna amaanyi agasobola otutuukayo ogwokubiri nagenda kujjayo bintu omusota gwagundagiridde mponye maama eddalu Nseeza maama bwe yagwa eddalu era waddamu nenzika mu nnyanja ate nga ebintu byengenda okujjayo ngenda bitabika ogwo omusota kyebula nkugamba gwali gw'amaanyi gwandagirira eddagala nga nange sirirabanga naddirabako yadde mpozi tetunatuukawo wali ngeri maanyi omuŋonyamu eddalu tetunabatuukayo twasooka netuddaano ku nnyanja kakasa abantu eyo tetunabatuukayo ne wano tetunaba mumala omusajja yawona oba teyawona banzizayo mu kyalo n'emigo oba okitegeera twakoma tutangaza abantu kuba abantu waliwo ebibuuzo bingi nnyo ebyennyanja tebiriyo oyo omwana omutaka akatya mu nnyanja oyo atulimba oyo mufere gyebiri ate nnyo ebyennyanja gyebiri ate nnyo era awakana tebaka mu nnyanja nze nsobola ogenda nenkimweragirako okyasobola okukayo mu nnyanja awakana tebasobola kuka mu nnyanja ojasobola okuka mu nnyanja nze nsobola ogamba omusota gwange netuuka eyo wansi mu nnyanja nga ate nga era sifudde nga sikoze ki awakana ajanga netukigezaako naye ye amanyi ti aba agenda kufiirayo yakkayo nga talina mandwa kubanga ye talina mandwa naye era amanyi ti asobola okukkayo Yubu omusota ekitegezaako gukyali gukyasobola okukolera ebyago gwe weeguli binnyo byegundawula ebingi ennyo ate ennyo naye tekinewunyisa teguyingira bya kika kyange ebyabataata eri teguyingira kika kyange gwakubukojja byakubukojja ati kojja wange kale alina kyankoze negungamba nkubuulire awo wano newawe ati towuukawo kojja alina kyeyakozeewo ebyeri basobola okukubuusa ebyewakujja owa maama naye eno ewaffe tegumbuusa tegubiyingirira ewa taata basobola okulogerayo
bandogera bulungi ennyo ate nange wa maama buli abako ne kyakola okugambirawo nkitegeera Yubu kubanga ne batwala ku gundi ku malalo ga jjajja gundi eddagala era gukinguŋŋamba tiwali yabadde atwala mu malalo naye kwata amaanyi agali ku malalo mangi tasobola simbako eryo ddagala ne ugamba nti wuno egumukulaga wali kitaaga ebintu kitaaga nitubinyumya ntubitema jagi engeri gye yafaamu twaginyumye twaginyumya bamutema twaginyumya muganga yamulira kesalo kale engeri gye twabakwatamu kubanga baali bawuze engeri gye twabakwatamu eyo tena batuuka embozi mpanvu eyo tetwatuuka engeri gye twabakwatamu tetutuukangayo yadde tetutuukangayo engeri gye twabakwatamu kubanga baali bawuze era n'omulala yali akyawuze paka kati baali bameka abatajjaji baali bantu 5 naye era omulala bakwatako 4 ababiri bakafa eruzira ababiri bakyali eruzira awo gwe mwana Katonda emboozi eno bagiyita omusota gufuuse omusota ku YouTube channel ya Metani Club Live oba ku MR Live gwe genda otekemu omusota gufuuse omusota bajja kuleta episode zaffe kuva gye twatandikira emboozi eno okugikola naga ne ntunulira omwana wange ono nga ndaba afuukuuse kale twali tunyumyamukko naye ngenda okulaba engeri gye tunyumyamukko naye kasuka ku bintu by'emmandwa kwe kumuwa obudde ne tunyumyamu ngenda okulaba nga ekiri emabega we kinene nnyo okusinga kye nali ndowooza bwetyo bwe twavaayo tutandika emboozi eno era mu mboozi eno enja nga mbawoninga nti ku nkomerero yaayo ngenda gibatemeratemera lwaki ngikoze lwaki mulina ogiwuliriza era lwaki mulina ogitwala ng'ensonga ne tutandika episode z'omusota gufuuse omusota Yubu wano ku foundation omusota gwali gukulabikiddeko nnyo wano ku foundation nnyo naye gwe toba tosobola kubanga era osobola n'okunsanga kali nga ntunudde butunuzi wendi naye nga nzina bindi okwogera ate gwe nojja nontataganya nonkoona osobola n'okumpita nga sikuddamu naye nga nkuwulira nga sikuddamu kati ebiseera ebisinga kale omuntu ayinza ogamba oba weewulidde naye mba nkuwulira naye mba sikuddamu kubanga mba alina byendi okunyumya biri gundi wongo naye era waliwo ligulabika nenyumya nagwo nga nze ndi okunyumya naawe ate wano tegusobola labikamu nenyumya kubanga era gulina okulabika gonna naawe ova eri nawe n'ogamba ti nawe n'ogulaba kati Yubu wano ku foundation gwagamba ki gwasooka okulabikira wano ku foundation gwangambako n'ekintu era ekyama maama mwennyini maama alina egundi gye yawuuka bakayita oba mukayita ndeku akabiramu omwe naye gwakiŋŋamba tegwakiŋŋambirawo kale kati manya gundi tegwakiŋŋambirawo edda nga kale maama yakakawuuka naye kale gukiŋŋambye juzi kubanga nze neewuuzanga lwaki maama yakoma ku baana bameka basatu natayagala kwongerako mwana ki mulala okitegeera nali nga nkyewuuza nnyo era nakibuuzako ne mugamba naye gwe maama lwaki toyongerako omwana mulala ntubeera peya kale tubeera 4 2 mama naŋŋamba nange mwana wange simanyi gwakiŋŋamba ne guŋŋamba maama alina akati katukeyawuuka okitegeera nga bakasimbye mu ttaka nga tebagala akole ki azaere era ne gundagirira wekali wonna wekali naye nga tendi wano ku foundation ne gundagirira wonna wekali nga ndi wano ne guŋŋamba ti ng'oyisa ne wooti ogenda kukasanga naye era tosobola kakwatako nga toyina maanyi ebyo okitegeera ate era kati era sina maanyi era nina kati kuddayo mu kyalo eyo ndyoke mbikoleko nenkuŋŋaanya amaanyi ate go gwe gulina okundagirira omusota Yubu wano foundation gwakulakira ebintu ebeka wano foundation gwandabikirako emirundi 2 waliwo enali ntudde awo ku gundi awo nga olaba kusigira awo eri awo nga ndi awo nga nsirise nnyo ne guŋŋamba n'ekintu kya kojja wange omukulu kojja wange omukulu mu bamaama bonna ne gukiŋŋamba nga wasimbye eddagala mu misiri z'abamaama nga wakoze biki nga olaba nti kale yalina nnyo ku bamaama empalana kale kyokka akataka ke balina akatono ayagala kole ki akabajjeko naye nze wenabeerangayo yali gatabikola kati ate wenavaayo kati saa zino abikola kati gwangamba ti mammawo begendereze ennyo gundi kojjawo ki omukulu kubanga agenda batta kubanga yali mu lukwe olwatajjajjaawo
Kolo era gwajira mbirowoozo nga gwogulabira mbirowoozo. Yali mu luko lutajjajjawo era mama we naye ate omuntu gakyasinza okutayagala ye maamawo. Ye mwana kyasinza osembayo mu baana bani bajjajjaawo. Ate singa ebintu ebyo singa byali singa mama we singa yafana dda. Lwakuba ati naye ayiko nejiri taata we ze yamukola ki? Ze yamusala. Naye singa yafadda ku bintu byebamusindikidde. Ne gubingambe nakyo ne nkitega ati yewe kiri. Naye ne gungamba ati tosobola bitereeza ng'oli eyo gy'oli. Kubanga nako gumanyi nti ndi Kampala. Gwangamba ati tosobola bitereeza ng'olowooza toli eyo gy'oli tosobola bitereeze. Mama we toba oyagala azaale oba ojje bitereeza ati kisoboka. Era lyo ne maama olumu nga leka liri eddalu lirire nnyini lirire yagwa ku luli nga tudde ku malaalo. Waliwo n'ekintu kyamulumbanga nga tuli ku gundi ku kijjulo ky'emmere. Nakwate kye kijjulo n'akifuunika mu ttaka. Wati nakimunzika ye ne ngamba naye ate maama yabadde ki. Era nako gukiŋŋambye ejjo jjuuzi ngera nga ndi wano ku foundation ndi wano wennyini ne gukiŋŋamba mugundi maama wo alina okwesimulamu ekintu kye bali bamusibye mu kiwato akijjemu. Koja yagimusiba agijjemu. Yali akyagiyina nze namugamba agijjemu. Simanyi yamanyi kubanga nze simanyi nze namugamba mama nkuwulire jamu ekintu kye bakusiba mu kiwato ekyo. Kiriko ekiveere kya bbulaaka naye bakimusibamu na kigoye nakyo kya bbulaaka ne kubeerako n'ekiveera nga kifundikwa. Naye mugamba osobola okijjamu ekintu ekyo. Ati mama naye yeebuuza nze nakiraba ntya. Nze namugamba gwe jjamu ekintu ky'olina mu kiwato. Nakimugamba. Wamukubira simu? Wenziriddeyo mu kyalo wano ziika taata. Namugambye jjamu ekintu ky'olina mu kiwato. Nambuuza naye mwana wange wanda simanyi nimugamba gwe jjamu ekintu ky'olina mu kiwato. Nakimugamba ati simanyi oba yakijjamu ate yakijjaamu. Ngenda kuddayo omuwuuze. Jobu. Kakati omulundi omulala ogwokusatu bwe waka mu nnyanja wali ogenze ku meditate kubeerayo bubeezi kulaba ensi ey'enjawulo endala. Kati olwokola mikolo ki ng'ogenda okukkamu egyo egy'okuwummulamu si mikolo mingi nnyo era kati obeera ng'olina amaanyi go otayewusa mbuzi n'oyiwa omusaayi awo ku gundi wooti ng'omaze oyiwako omusaayi n'oteekako omukeeka omukeeka ogwo nga tonaba kugutuulako teguba na munfu tota amazzi gaba gatambula naye tegusobola vaawo munfu. Era kati nga olaba nze wesobola okuyimirira wano ku lukalu sobola okuyimirako wenti ne gutayingira okujjako nga nze kennyini nagambye ati tugende nti ne gulyoka gukkirira era gwe mbeera nga ntuddeko eyo wansi eyo kati nolaba ensi ey'enjawulo gukirira bukkirizi nange nga wenzike nange wembulirayo kati wetuwulirayo ne gutuuka nolaba ensi ey'enjawulo. Kati naye eno nsi naye ensi ez'enjawulo ziri mu nsi muneeno. Ensi ez'enjawulo ziri awo wansi. Osaya busasi mbuzi obeerako nedda embuzi ogisalira awo ku nnyanja wennyini era bali bano bogenze nabo bali eri bookya bali mu kulya gwe n'oteekako omusaayi n'eddagala lyo ly'olamiriza n'oteekako omukeeka go ne gutagenda n'otuulako n'ogamba kati tukke ne tukka ate kakaitamukka okuma otegeera ebiri waweeru. Naye kati guyinza olowooza omazeyo dakiika 2 era ogenda olagira ati tuddeyo waggulu muddayo weemuntu ogenda olaba enjuba gye wayingidde ng'eri eno eri soka no bawuuza naye mu kiwani ne bagamba tukulinze naye omideti okola okumeditating omalayo gundi lunaku lulamba tolabye kye badde oyagala ne bagamba mwana naye kumanyi eri kituufu ensi eriyo naye enyuma naye enyuma nga nawe era ng'olinako empewo ku muntu tosobola nyumira gwe nga nzisobola okuva eno n'engendayo obugenzi. Naye kati ate weebuuze olaba bajja ebyennyanja mu mazzi tasobola gwa mu mazzi ne yennyika ne watuka ku ttaka na wansi n'alikwatako waati talina kyalaba kyanjawulo. Era naye alaba amazzi ge n'akomawo. Naye kati gwe oba oliko emandwa zo n'ogwayo okakazi ati ensi ez'enjawulo ziri mu nsi wansi eti naye eriyo ensi ez'enjawulo ng'olaba n'ebintu bitambula nabyo binyumya. Mwe temulowooza nga ti bana bagamba nti gundi agenze ku nyanja okweyama mbw aba alimba. Okweyama ati bugagga oba ti ngenze kweyambululako guno muzimu gunveeko temulowooza ti baba balimba. Nedda yajja ebiri obugagga kituufu bawujja ku mazzi. Bawujja ku mazzi mu nsozi bawujjayo. Kubanga empewo zo zitambula n'ebintu ebityo mazzi
nsozi empewo mazzi nsozi Yobu ongambye eyo ewammwe eyo abantu tebaloze wowe nti oli akulogana okulogana ewaana nti oyo namuloze namuse nnyo ate ewaffe nze kino ndeka nkyogere mu kamera ewaffe fe abanyoli temutumanyi era ffe twagala mutumanye era ffe kituufu nange njagala okubeera omuyimbi nze nebuuza ne Gravity yavaayo n'akaaba liko ategeere ffe tuli banyoli ffe twagala ategeere kituufu amanyi ti disitulikiti butale gyajjaire kubanga ne Museveni naye agimanyi kubanga yajjayokko naye ndina ekintu kyagenda kwogera mu kamera kati Pulezidenti Museveni naye yatya okujja ewaffe kubanga alina omugundi gwe yatta MP waffe ng'ali kujja muvuganya naye gesimbe kuba Pulezidenti ng'alaba mwana ze n'amaanyi bali bamuyita Andrew Florence Selina ne Banda yali mukambwe yakyasinza okubeera n'amakirabu amangi ebunyoli mu disitulikiti yaffe naye kata yakitegeera era abaana ne bamugamba we wajja wali bazze Laddu egenda mmukuba naye manyi bagamba ye mufuusa si ye yajja waki yasindika kifaananyi kye ekyajja era abaana bategese Laddu kubanga yali akatuka ku kisaawe enkuba nekwatirawo ennyonyi nga akatuka ku kisaawe weti ng'omusana gubadde gwaka ennyonyi yali akaita ku weti egenda gwali ku kisaawe enkuba nekwatirawo Laddu nditandika okuyita mu bbanga abaana ne bagamba si yeye abakabya abaana yanga alabira kintu wala nagamba ogambye ti yali yakajja enkuba nekwatira ne Laddu ne zitandika olaba twaba teggulu baya gundi naye yafuka ya bulaka enkuba tetoonya tena batandika kutonya naye eggulu ng'etandise naye kati abaana bagamba si yeye singa abadde singa yamukubye edda naye si yeye era abaana babireka ulesi naye nga gomulala gamba naye waffe oyo yoyo Pulezidenti oyo naye baaba abaana bali abakakensa bali ababye nnyo nga ye yakugambidde oyo si yeye era bagamba bugambi nti ekuba ekole ki eyeyuke mu dakiika 2 nga n'omusana gutandise okwaka dakiika 2 era n'amala ebibye bajjasi ne bakumba bakola ki nalinya motoka ya bulaka ne mutwalako helikopita n'agenda nga tekye bamukoze naye nga bagamba teyaliye naye yali atasobola kujja waffe kubanga naye akimanya atyayo naye asobola ogenda ebukunja ekitegeera asobola ogenda ebukunja ate tulaba ffe abanyoli ffe tuba tunuzire nga bagamba abakunja bawusa owusuwa balina endeko ezitambula bateekawo ebintu ne byetunda tusekana busesi netunegamba leka bakole ati so omunyoli yagenda kumugana gamba nayisa n'ekirango mu bantu n'abagamba bannaye ebyennyanja bigenda kujja ku mazzi kungulu mujje mulye mukwate ebyennyanja mulye egwe n'owakana ye nagamba ogambye egundi kati kyenjagala ebyennyanja biyimuke abantu balye ku byennyanja nebiva mu mazzi waggulu nebiyimuka ku mazzi waggulu abantu ne bakwata ebyennyanja kati gwe bayita omunyoli ate naffe abanyoli tulina omunyoli gwe tutya gwe bayita omunyoli omugalo yekakeesa ye kabaka omugalo kivola ffe abanya tetulina kabaka era tetwagalangako nakabaka ffe ffe tetwagala kabaka olaba omunyoli yafulumya ekigambo nekyo ekigamba Katonda tebamumanyi bamusiza kuba tebamumanyi tebamulabangako naye singa bali basobola omulaba singa naye bamutta tebagala sinza muntu yefaananyikiriza muntu kusika kati kiringa gwonave nogenda nofukamira baffe ow'e Buganda bo tebakyagala ntegeera kati kangambe ffe tetukyagala ffe tetuvunamira muntu era yakugamba nze wa maama w'ekitiibwa ne taata naye tewa muntu mbula kwambo ye kabaka mbwa zetufuga ffe ne kabaka w'abagundi kyabazinga twamugana olinnye ewaffe kubanga naye akimanyi waba alinnye naye mufu n'okabaka w'abagisu bamuyita simanyi oba nandala biki naye twamugana olinnye ewaffe tetwagala bakabaka bannyabazize ku ntebe zaffe bangi nga mpulira nawulirako ti ebintu bironze kabaka waffe gundi omanyi kabaka agagawalira mu nnaku mbale naye nga abadde lunkupe naye nga kati kaita bayise gundi ti
ebintu bironze gundi kabaka waffe ye gundi mu mwezi ogenda abanga n'olubiri nga luzimbiddwa nga ekito kyanewuunyisa kubanga tulina kabaka gwe bayita hayinja era abaana ne bamuyimbira ennyimba nekala abanyoli abagalo ne bava ne bagamba naye mwe mukyakiririza mu ntebe y'ekisiru bineno tufe tusobola okuvunamira Katonda naye bawuuza ffe tuli banyoli bagalo waliwo abanyoli abaki ababengi nera n'abanyoli abahoone kati awo yeffe nera n'abanyoli abalwa be bamaama mu kika kya mama waffe nera n'abanyoli abangemba nawe yawuuza kumwe mwena mwagala bakabaka mwe bafugire mu nsi yaffe abanyoli ne bona ne basiba tubamanyi naffe tubatya naffe tuli balogo naye tubatya kitegeera oli omugalo yakutunya twenzina nagamba la kino kisaana okufa ego newakana ate wakana mu kimu bibiri nagamba enkya okeera n'ovunze ngunoza mbw asaaga nnyo atolaba gundi nze nali ndi tatagula bitono we yafiiridde mu kyalo tatagula finali mumanyi nnyo 10 ku kinakyo kubanga gulabite yabadde ali Kangalaba ewawe Kangalaba nze some jina somendako kwaliko muganda wa gulabite D master era naye ye wabuyu Kigenyi kati yukanze yokusoma naina bireka naye wenakola wali nalingenda ku ssomero nga nkyali dogo ataga finampitako n'ente atawagula bite nangamba naye mugwe muvubuka oyagala ku muwogo omufumbike muvu ekyoka webuza yakyalina mmotoka naye nga alina ente nnyingi ennyo nga alina ebiwugaga bingi ennyo nga naye talina mmotoka nangamba oyagala ku muwogo ogulye nengamba omuwogo najayo omuwogo mu mpaali nagumpa nga bagutadde buteesi ku muliro muvuye ne gujja nakino kingamba abanyoli bano eno siresigatifu yadde nange ndi munyoli naye ngusula mu mwala naye nga era abantu bamwekokola bagamba oyo musajja enteze ebintu byaffe gye birya bintu bya enteze zigejjedde ebintu byaffe azisa mu ndimiro z'abantu yali musajja omuzeyizeyi naye nga si nnyo abanyonyi batandika okwegugunga ate jjukira nga yeya naye akimanyi nti mulogo nnyo kitegeera teri munyoli bannaaye ng'abeera bwezaawo natunotunuzi ti singa abeera bwezaawo nga naye talina kyasobola kukola ate singa yafa dda kubanga ewaffe ewunyo fenna tuli b'amaanyi fenna w'amaanyi era kyeva olaba nze ebiseera ebisinga mbasaagala kukolima mbasaagala kale gamba mutu ti kale basikyagala banga nsobola okugamba ti kale enjogerayo ekintu ekibi kale ogenda bannaaye enkyo oyinza ogera ng'okifuuse sikyagala abantu bagamba nti taata wagula bide ebisolo bye biri emmere yaffe yagamba ate balina kyebasobola okunkola abo nze ndi mulogo mbasinga nze mbasinga nze ndi wagundi wankima bankwatako abo nga kyatama nti eriyo bali abanyoli abakambwe nga ffe abalala ebikebera betutya abagalo tubatya bannaaye muyaye namugamba namulawula namugamba nkubuulire tiye emmere yange ogimaziza kasooli wange kukuwa omumazizaawo ente zo mwe ziyita naye saagala kuddamu kiraba n'awakana namulawula omundi oguddako namugamba kati kino yekulawula okusemba kati naye amanyi ti mulogo nnyo namugamba nkubuulire neera tiye gwe gusemba toddamu kuyisa nte ezo muki mu ndimiro yange n'awakana enkya n'ayisaamu omuyaye ng'amulinze namugamba gwe nkubuulire sina kyengenda kukola toba nkukuba emigo bankolere ki sina kyesobola kukola kyensobola okugamba kiri kintu kimu kyokka gwe bwoganya okukola ereeto kati n'awakana namugamba enkya nze ngamba oyinza okeera ng'oli mufu ng'owunya n'okuwunya nagamba naseka njika naye amanyi ti mulogo gwologenze tekitola beerawo namugamba kale kigenda beera ye natambula n'agenda ate omusajja tebawulirako talwadde tekiwulikanga ngo tyalwadde wakeera bukezi kumakya abantu bakwata ku nnyindo
aliwo ekiwunya bagenda okugula mu nnyumba nga muyaye yafa nga alinga yafa edda ng'alinga yafa edda ng'alinga yafa ki edda taata wagula bite 10 ku kinakyo kuva kukanga ina mulabanga bulungi bwati ng'ayita mu luguudo nga talina yadde naye nga alina enteze nga emikono azitadde n'emabega waati oluusi ng'alina omuggo waati nga mpitako waati oluusi anavuga nga pikipiki yawaka nga amuyitako ng'ali awo waati ng'amuyitako akijukirira gundi ekyalo kyaffe ekyofuluma nolyokuyingira gundi ekyalo kyabagula bite kati nga bonagamba ti no Makindye luwafu eri Makindye gundi Bukeje gumanya gundi eri Barakisi eno buse Bukeje zone eri gundi Abasi wekiri ngola bati no Makindye nene oli siye Wakiso oli omugama Wakiso wekiti atitegeera atenga somero lyaffe nga liri mu gundi yabagula bite mu gundi yabagula bite mu kyalo kyabagula bite somero lyaffe twalinga tusomerako ayitegeeza nga aveeno n'ayingiza ente mu kyalo kyaffe ekitegeeza abanyoli abantu abasinga bonna bagenda mu nnyanja ebyennyanja bituufu nkuddamu okakasa wagendako mu nnyanja nagendako mu nnyanja nze ebyennyanja bituufu abantu be balya so lagamba naye eriyo nebitali bituufu kabale wanyumye ebyennyanja nogawona ali mukulira gotowulirangako kino kintu nti oli agenze nakwata ekyennyanja nekimufuukire etabbu waliwo ekyennyanja ekyata omwana naye nga singa olaba ekyennyanja kyebali bakugamba bakimulongosa nakimulongosa nga balowooza mwekiri naye ekyennyanja kyawuuka nga olaba enke egundi kyewalakatako ebigundi batebamweno mukiyita mutya engege kali katono we kati kawuuka wuusi era abasinga ngi bakyewuunya nekamugwa mu kamwa nekamuyingira mu lubuto ali mu kumuyingira mu lubuto omwana yafa wufi engege yawuuka omwana mu kamwa yava mu mazzi wansi neewuuka wuusi wenti nemu bina abaana babagenda ku gundi kuno ku mugga tebagenze suuba ngege kubuyita kusuuba ateeka ku ddobo egundi esiriŋŋanyi n'agiteeka eri mu mazzi n'asuuba ng'ekyennyanja wekiringa n'asuuba ate yo yawuuka wasina veri mu mazzi weti nemuyingira mu lubuto n'afa abantu amawulire ne gayita ne bagamba mukakasiza ti mulimu ebyennyanja ebitasi bituufu abantu ne bagamba ti abalimba era bannyo nga bakwata ekyennyanja ne bakira nga ekyennyanja tekitegeerekeka waliwo yakwata ekyennyanja n'akifumba ewaffe wennyini n'akifumba naye agenda otuuka mu sepiki byabadde afumba tabiraba naye nga takikute n'akisalawo nyi n'akitematema n'akikola ki naye nga agenda otuuka mu sepiki byakifumba tabiraba ate naye yamala n'afa kati takikulabikira tulowooza ogenda kubeerawo ng'owangadde obinyumyeko naye baneeno omwana wakwati yemana n'akyogerawo kati takyayingiramu ne mu kamwa yemana n'agambira abantu abaali bayimiridde ne bagamba gundi afudde ekyennyanja kimuyingidde mu lubuto abantu ne bakiwulira era bagenda tuuka ng'omwana yafudde dda abantu bakyavuba eyo wammwe maanaye ate bavubira ddala abagenda okuvuba balina okuba nga balogo kungwe era wekiri kubanga olaba ennyanja zaffe naffe pennyini abasinga bungi okujjako ng'oli gundi tetuzeesiga kubanga abaana zimira nnyo abaana ate ekisinzi olaba gundi ennyanja okumira abaana kigamba mu amazzi gegasa omwana balimba kituufu mulaba ti ng'omwana yaganywedde nga yaganywedde kifuga muli mu lubuto naye abaana ekite kimuyise wansi eyo mu mazzi abaana ekite kimuyise kyagala mwoyo gwe kimukozesa ki omwoyo kigukozesa ki sadaaka nga nagamba nti nga wulira nti gundi yange erudde okunywa ku musaayi gw'ente kanjiitire okitegeera alinayo omugga ogulaba kubanga omugga oba ennyanja si nnyanja ati mazzi wuzi ennyanja mizimu ennyanja mizimu omugga mizimu omugga gwa musota omugga musota omugga gwali gutondebwawo musota gwe gwasooka okulembera amaaso gulyoke gutondeweewo omugga gwe gwasooka okulembera buli gye guva emabega nga amazzi gagugoberera
ogwo musota guba munene evo uli ati omwana gude mu mazzi anywedi saddaaka era uli ati banonyeza omwana naawula oyo kiba kimulidde Ayubu ani yagamba nti omuggo okutondebwa omusota gwe gwajjanga guvuga anti kati amazzi gago abantu ebisinga wetutuuka mu bigundi ebyo basawo bakinansi tusooka nonyereza kino kyajjawo kitya kino kyajjawo kitya nga olaba omuzungu yanonyereza Yesu yakola kitegeera naye naffe mu nsi ey'abalaguzi tusooka abasinga nti basooka nonyereza naye ebyobuwangwa byajjawo bitya byakola ki omugga musota gwe gwasooka okuyitawo gulyoke gukole ki amazzi nga gagugoberera ate nga uli bugoba weeguli sola ati waneno waliwo ekokoto nga wakka busi nga gwekola amazzi ngayitawo ng'omugga nga weekola nga weetema nga gwekola ng'omugga gwekola kati gwe sebasobola kufekesa ne bakulima mbu waliwo omuntu asobola okyusa omugga mwe batazigula edda ne bagamba guno omugga tuwagala gukwata guyita wano tugukyuse guyite wano ani oyo gamba bugambi nti nkuwulire guno omugga tuguyize magezi tuteekemu migundi tugutinde butinzi wabeere buligi naye ng'olima embu twagala gukyusa guyite wano weeguli gwo gwe gusalawo ate gugamba nti buligi tegujagalawo we mugitadde mugiteekawo lero ne mulaba nga abantu bayitako ne mukeera enkyanga yonna gwagitutte ekitegeera omugga nagwo muzimu ennyanja muzimu ennyanja ate zijjudde mizimu myereere ekangamba nti gwe uli weekusa kintu nga kyamazzi olaba nezino ensulosulo ezo zetugendako ezo mu kyalo tugenzesa n'amazzi baana banyinyi abafunirayo ebizibu kwezi enzizi era bizaningako emboozi nnyingi nti oluzo lwa musambwa kubako omusambwa okitegeera ogukaaba okitegeera kati yali oluzi nagendako nga balungana n'odungana nga baŋŋamba oluzi luliko omusota ate omunene neŋŋamba buligi bagikuba ne bagiryawo naye ne bagiryawo nga tegwagadde era teri muntu asobola senda mugga mbw agujja bwe guli gwe mwennyini okujjako nga gusazeewo butowulirako kino nti emiga zesinkanya ne zirwana ati yukira emiga nazo zibeeramu negundi ati iwaffe tulina emiga 3 eriyo namataala nebeerayo manaafa nebeerayo negundi nakwasi ati wezesinkana ziba ziyomba zirwana nga guli kukuba amazzi goli gadde eri neguno nga kwegatta okujjako nga zituuse waliwo zirina okwegattira naye singa gajja negegatta nga waneeno mbwenkuba ettonyo kale negajjulanya ate negegatta zirwana zirwana ezo emika zijjudde mizimu myereere ezizizedde egyo baga kwalikako emisambwa era nga bakitugamba naye nga ffe singa nga tuwakana naye nange era kituufu namala nembiraba gyebiri gwe manye nti buli kifo nga kirimu blood ya amazzi kibi nnyo kati amazzi gasobola okugamba nti gawuntikira ensi yonna ne gagiwuntikira mangi era kibula goge gatwala ekifo ekinene gwe wewuuza lwaki ettaka kiri yatwala ekifo ekinene era ti mizimu mingi ate abantu abafa bangi nnyo okusinga naffe tuli ku nsi kyemanyi mingi ate kati nezekatamu kati ate zegasemu ebintu ate ebingi ennyo otegeera emizimu ez'amata abafa ate zegasemu kati ate ebintu eliminati yajja otegeera majini gajja amayembe gajja amazzi mizimu myereere amazzi mizimu myereere amazzi uli kifuba nga kikuŋŋanyiramu mizimu myereere amazzi kati guwewuze lwaki towulira nga tomutagenza ononya obugagga n'agenda mu gundi mu ssawo manya mu gundi wali ku bukalu n'afuna obugagga n'agenda mu ddungu n'afuna obugagga omusana gye gwaka lwaki bagenda ku mazzi ate tetebakulima nga n'ekintu ekirala osobola kale okugumira mu gundi mu Uganda yaffe eno nga toli muzungu ng'okuba music wa Uganda n'atunda so nga gulimu akufulumya hit nga tugendagako mu nnyanja baaba kakikijirika naawe abayimbi ba gospel bangi nnyo bakubye gospel abayimbi bangi nnyo nga basaba Mukama Katonda waabwe buladi tebakulimbanga teriyo omuntu eyakeera ku makya
nakuba hiti emwenge kyamulisa buno obudde oba nakuba hiti 10 nga zikyamulisa buno obudde baba tekibeerangayo naye yakuba hiti 10 oba 10 gwe zimane nezisaanawo abatabisinga bukiteresinga tetusooka kufuna kyakulabirako gwe webuza abaana abazze ozambe yazze yakubye hiti emeka emu kati saa zino akyawulirika omuwulira akyatutumuka gundi abaana babano bagundi kati saa zino awo kyemanyi nabo bagenda dda bradi sosola kunimba abaana benerabiddeko apakati bali saa zino balina kubyeyo apapakati abaana abandi badde bakuba zihiti ngono mutasobola gamba kati saa zino bagamba Eddie Kenzo sebo mu Uganda yasinga oyimba Eddie Kenzo byayimba nanga sibifunamu n'amakulu kati sajja mu Islam seba sala yalokoka yenje na mutolo yamukyusa banye na mukyolo banye na mutolo yamukyusa yamukyusa oyitegera naye tebakulimbanga saa zino kapiripiti kati akava USA omwana omuto Katonda akola ebyamagero kitofu Katonda akola ebyamagero naye abantu abasinga tulina omululu oyitegera Katonda akola ebyamagero naye abantu abasinga tulina omululu ate era nga omululu okoma okubeera n'omululu ng'okoma okwonoona oyitegera tata basinga esipati tisobola kunimba ekintu ekyo anko nga badokita bagundi Bobby Jobu gwatakkiriza Eddie Kenzo nedda gwatakkiriza yo batandika danga sina bazaayiwa sawa zino bakyalya ku nnyimba zihit enyimba zibayimba edda zali nnungi edda omusajja Kamira alina amalowoozi 6 omusajja Jokita Jose Kamira alina amalowoozi 6 musajja agwedde walinga lutikati alina amalowoozi 6 era kutulira ku ngoma emu era nga asaze obusazi tebula ne gravity era singa sikuvuma mu gravity ne mumugamba ati batugamba ologana akate wapepega yayina emmotoka singa teri kati amusinga saa zino hiti Uganda mutemukaba gravity yakaba lwa usungu kati gravity yamukabya kumugamba ate amazima galuma gravity yamukabya kumugamba ati abayimbi bano bagamba baloga kivula balina hiti mulimu akogofo bera nezihiti nga 5 ababimba ni bagamba bamuloga ati ye usungu ne bumukwata nagamba mwe mungamba ndoga ebafe nga tenze kaina ne moto ko kitegeera naye nga mwachi mugamba kati nakikendeeza naye kati gravity yagendanga mu kivulu nga sola kola abato ne bayiika nakimanyi nawe kirabira kanga nga genze yo mu bizinga nakola what ne bayiika naye kati sawa zino takyakikola kati yubus ewammwe eburaji ebunyoli muntu kigwalwa ebego baloze n'omuyabirako n'amaaso oganti nabakomba bamoloze ndabe banyi naye leka soke noono waliwo manye waffe uli musiri gw'omuntu ogenda ogubba nawe kujjako ng'oyina amaanyi bweladaga agagenda okusooka ogyemu eddogo lyeri yasimbayo lyokobbemu naye tebagoba gabba ewaffe osobola okulinya fene nakufuukira ekizibu ati waliwo omusajja yagenda nabba kasooli w'omusajja kumbe tamanyi nti omusajja yakola ki ati omusajja nayisa akalango nagamba omuntu eyabye kasooli wange ye navayo yakole ki ayogire tena kyagenda kuba naye wamanya ate abanyoli buli omu amanyi ti waddala yagaana ovaayo nayisa akalangira nagamba banaye abanyoli toko musajja napangisa disiko eno nakuba drive waffe tuli bakambwe yasoka nalanga ekirango kino ekyabagundi baneeno buli mugundi kati nakuba district number drive yonna nagamba ati bulali mbawuli disiko neyitamu ngegamba eyabba kasooli w'omusajja gundi wati wano newe wati vayo banaye aveeyo okujjako nga yagala abire kyakukola ki kyakulabirako ne bagamba bannaye ate n'okutiisanga nako kweyo kususe n'ewunyoli waffe eno nga kususe sajja n'asiriika ebbanga lye ng'oli tanakubeerako ne kyali yadde omusajja bayakola ki omusajja bayogera bigambo ki eyo bajjaali omusajja nga alwala yasoka alwala nga tebanatega bulwadde kiwumuluma yamutwala mu ddwaliro y'ekizungu
Gana omanya basawo babagambirawo tumukebede talina ndwadde eyo noono kyokka kinewunyisa ate nga mulwadde ne bamuze ewaka. Bagenda olaba kasooli amera mu matu, yasooka amera mu matu kati ne gaziba nga tasobola kuwulira. Kasooli atya? Amakula ga kasooli weegati kasooli waati naafuluma mu matu muno naafuluma naye kumanya amutunya teyasooka mutirawo yamera wuli paati kasooli naafuluma najjamu amaaso n'agafuluma munyino mukama ati litandikanga ne bagamba mubawulire omuntu eyabye kasooli bamuzudde asaazi nali mukumerako kasooli fene twagamba banaye tekibeeranga ku nsi ya Katonda kuneeno ngoyo omulogo yenga muzibu twagenda tutuuka katuloza batulimba ngumya yameze kasooli nenga tafwanga nga tajugera n'okwogera kintu kyanewunyisanga ntubagamba naye nguno mulogo nga yemwe waddala jugera bali balangirira erinnya lye yalikyusa naddikyusa ne bagamba omusajja ono naye awaira wali alawudde ayabba kasooli akoze ki avuyemu yaye n'agaana ovaayo muya yamera kasooli ku mubiri gwonna naye okumanya naye omusajja muzibu yajja n'okujja ng'awulidde ti bazudde yabba kasooli we yajja n'amugamba kale singa wajja n'ogamba ati gwe wabba kasooli singa toli wooti yajjula amakola ga kasooli gonna ne ku mubiri natandika okuyitamu mubiri ng'afuluma ne tumwerabirako wetu omusajja ne tumulabako wetuti poliisi nejja ate poliisi terina kisobola nakukola poliisi yajja nga n'omusajja waali n'ayogera ekiro n'amugamba naye singa kale singa wavaayo n'oyogera ati gwe wabba kasooli singa wavaayo naye wuno kati labayo kati woofuuse kati labayo kasooli kyakukoze kubba nayita ekirango nga njagala abanyoli bonna bategeere wagaana ovaayo kati labayo kyofuuse omusajja yatoba ne kasooli ngera tubanye nafe amutise ye gundi nengera tatya ngera jana mu bantu n'anyumya nga jana mu bantu n'anyumya nti gundi omulabe kinamukola oyo kubba yabba kasooli yamuyigiriza oyo omusajja n'afa yafa era kayita yafa kasooli n'akala n'akola amagundi negakola negabula amakola negabula n'asigala mufu amuzinga ebye ne bamuteekayo twali tumanye nti baba byakusaaga kuma omuyaya ituufu omuyaya yase munne kubba wubi kasooli ate sikumenya ti kasooli ti mugga gonna gundi musiri gonna kumenyako misooli 5 linajja n'agulambula n'alaba kasooli misooli 5 zibuzaawo n'agamba sinte tiye muntu tiye naise ekirango omwana Katonda ali yangoberera emboozi ya Ayubu eno kano gikomye wano tujja kudda ku episodes zaffe ziri wantu bali tufunyemu jasika break naye tugenda kukomawo mu parts zaffe kati endala era tugenda kuddamu tuneeminga episodes endala eziddirira zino omusota gufuuse omusota gwazinoonya osobola okuddayo emabega ku channel eno nojja ng'oziraba gye twatandikira mpola osanga ojja zifunamu ekyokuyiga ku nkomerero nga ziggwa nja kuvaayo mbabulire ensonga lwaki episodes zino zikoleddwa ku channel eno na lwaki nawaliizibwa zikola kulatuna n'ensi yange like share comment and subscribe kikola nnyo amakulu ku lw'obuweereza buno okweyongerayo olwo n'obutuuke gye butatuukanga. Weraba.